omanyi wentera nnyo bagamba nti omusaayi for you abamu ne bagamba nti ne buli kadde musaayi let me tell you omusaayi tukkirize oba tugaane singa tuba tuyimiridde kusaba gugenda kuyiika nze nagenze jjo mu nsi emu nagenze jjo mu waliyo pulezidenti agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo. Gireko mu jaketi yange no kasita njambala mumanya nti kati ebbugu mulitandise. Webale nnyo webale eddala omulungi akyekumide ku UG Now TV. Tokoze ensobi wano woli weewo wennyini. Nkomyewo ne Musumba Kango Angel Gabriel naye nga sinnamu kuwakubuzeeko kansooke nkujjukize banno aba ML Melody Events baga balina quality and affordable sound. So kati gwe yeetaaze sound ku introduction, mbaga, birthdays, crusades, concerts, school parties baga nti beekwate balina stage balina emizindalo amataala basange ku namba ya simu 0750 888 na UG Now TV nze Stone M Silver Fox kwaniriza kansooke kwe Musumba soka kubuze ku Musumba Angel Gabriel wa Believers on the Local Ministries Matuga ogamba otya abalungi abatulaba ku UG Now TV mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo amanya n'eddoboozi Pastor Kango Angel Gabriel Believers on the Local Ministries bababuuzaako nabo mu linnya lya Yesu twagala kubebaza mwenna abalaba video zaffe ne musubscribinga kweno channel cause channel gye tuliko yonna oba yaffe oba si yaffe as long as tuyisizaako okubuulira enjiri tukitwala nga kintu kya muwendo nnyo era tusaba mwenna mugisubscribingeko cause ne bana abajja abana ba interview wabano bemulaba balina okulya balina okunywa oyinza obutaba supportinga mu nsimbi neno oba supportinga na ka like ko ka view ko na nga kwogase ne ka subscribe n'okusharinga so mubambi mukibakolere for the good heart toyina kyovaako basobole nabo okubeera nga bagenda mu maaso kyekiri ku Believers nga tetunolekera Believers on the Local Ministries nga last gundi ze nasembayo kubagamba olwekubeera nti eggwanga lyalumbibwa okusomoozebwa okwenjawulo omanyi wentera nnyo bagamba nti omusaayi for you abamu ne bagamba nti ne buli kadde musaayi let me tell you omusaayi tukkirize oba tugaane singa tuba tuyimiridde kusaba gugenda kuyiika bayibuli etuwa amagezi nega nti wegibanga emisingi gizikirizibbwa kiki omutuukirivu kyayinza okukola bannyabo ne basebo omutuukirivu talina kitu kyonna kyasobola kukola kuba tetusobola kukwata mbundu tetusobola genda kuba mundu mwenga abatuukirivu oba bonna obanga abalokole obanga abalokole tetusobola genda kuba mundu era nga ffe abalokole togenda tusanga kwekalakaasa mu kibuga Kampala but naye ensi erina okukyuka era ensi erina okulaba amazima ensi erina okusigala ng'etambula katugenda kikola tutya ffe tugenda kudda ku maviivi bayibuli egamba nti ebyokulwanyisa byaffe si bya mubiri wabula ebyokulwanyisa byaffe bibeere bya mwoyo awo nno ensinziira n'empita bannayuganda mwenna abampuliriza mbayita ne sekuyita yenna ku lw'ensi yaffe Uganda nga tetugambye ku besinga basically ku campaign cause abamu bwe muwulira nga ngamba omusaayi most of you mulowooza nti ngamba nnyo ku campaign of course campaign njigambako naye kino ekiriwo kyateekateekebwa ekyokuyiwa omusaayi kati kinoonya wonna wekiyitira nga tekirabawo nabaga nti nze nagenze jjo mu nsi emu nagenze jjo mu nsi emu okuyita mu kweno ensi gye tuliko eno ensi etuddako waggulu eggulu lino ensi etuddako nagigenzeemu jjo kulikayo naye nyina ekintu ekyasinze okuneewuunyisa ennyo bali abantu bali serious busy waliyo abantu omuntu bafaanana mu ngeri za njawulo tebalinga ffe wetufaanana naye nga bali mu foomu ya muntu era they are create babatonda mu kifaananyi ky'omuntu balina langi ng'ez'abantu naye bo balinganga oba kale eno bagiyita batya otomedde ndeka kati balinamu kala eyagala kufaanana bweti balinamu kala eringanga eya lumacule kati ate waliwo gw'osanga nga afaananira ddala omuntu bulungi nnyo bw'ati
naye ng'oluusi amatu ge gagize gati Gabangaladde. olina omulaba ng'omutwe gwakulanga ngeri ya kabizibizi olina omusanga alina omutwe ate nga gwo munene nnyo bwe guti nga gwo gwe nfaanana nga guli awo tegutegereka naye nga munene nnyo wabaddeyo jjo ekiro jjo naye omanyi ekintu kye nasinze okwewuunya mu bantu bali bagezi bali siriyasi bapulogulaminga buli lunaku balina bu kompyuta zaabwe si ze zinene ezaffe ezaabwe zifaanana ziti zanjawulo kyenyinza okugamba zo zeekuriyetingawo zeetondawo bwetonzi bwe ziti bw'ogirowoozaako ng'ejja simanyi nkola gyakikolamu naye kye nasinza okutunulako kye kino nalabye nga waliwo enteekateeka gye balina ey'okujja okuwamba kuno okuwamba ensi yaffe ensi eno eyaffe wano eno si wanene Uganda wabula ensi yaffe nkutegeera kakati kye nalabye ekirala ekyasinze ennyo okunkwatako no by the way nga after nga maze okuvaayo wulira nja njogera n'omuntu omu bamuyita Emily otera omwogerako nkutumbiddeko mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeera Colorado America we nayogera naye nanga nti waliwo essaza oba yaliŋŋamba baliyita batya alien zaalabika eyo mu America mu buliwo anti bo baziyita alien era ndowooza alien kubanga era alien wa wano eno kale nti akola ebifaanaganamu ebyabali kale nti associatinga n'amagombe takolaga bifaanagana nabyo bali banjawulo naye ono waffe omutenda nakyali ono just ddiba lyabwe kati nagenze nabadde njogera naye naŋŋamba nti mu America waliwo coincidence yabaawo konze etya nanga nti bali awo mbu alien zajja ezaddala eyo mu America eddi ne basanga nga zitambula mu bbanga eriyise emabega awo mbu naye buli muntu yaliwo bamukwata ne bamuggyako amasimu ne babakwata ne babagamba asaasaanya obulimba bajja musiba ani abakwata gavumenti era ne bakwata alien ziri ne bazizaayo mangu zibeereeyo mu America mbu facility zaabwe zonna zibalina ezibakoleramu ebyokulwanyisa biki ebyo mbu zibaamu ze ziba zikola sometimes ze ziba zikulembera ze zibayamba ekintu kino kituyigiriza ki bino ebigambo bwe tubyogera Omumerika akolagana ne alien si mu Amerika yekka ne wano eno Uganda ewaffe waliwo abakolagana ne alien ne kati kankubuuze gwolowooza naye kati okimanyi nti no mu nsi eno yonna ffe wano ewaffe Uganda tulina ebyobugagga eby'omu ttaka ebikola tekinologi okusinga North Korea bya bugagga ki nga tetubimanyi kati n'obugagga ensi yaffe eyaffe Uganda ngagga okusinga North Korea wayiseeko mu kibuga Kampala noyitako n'ekibuga ekya Pyongyang Korea kati ekikulu kya byonna nze siri wano kuwakana naawe but I'm here to tell the truth kambabuulireko abampuliriza bino ebigambo njagala mubinoonyerezeeko bulungi biri ebibuga byazimbibwa ku pulaani byazimbibwa ku pulaani gye bajjawa kati ekikulu tekiri ku ssente ze tuyina oba ku byabugagga bye tuyina ekikulu tekiri ku tekinologi gwe tuyina kubanga lino ettaka lyaffe nze waliwo amataka wano eno e Uganda ge bakolamu sikuriini z'amasimu wano ewaffe Uganda nga bakolamu ki nga mayinja buyinja nga bagakolamu sikuriini z'amasimu sikuriini y'essimu ey'essimu eya giraasi eno gye tukyanga gye tunyiga bagijja mu ttaka bagijja mu mayinja galiwo tekinologi akola mayinja ekabala awo wegali ekabala awo wegali awo wanene ewa eno ebugisu mu erigoni gyegali tekinologi wali wanene ebintu ebikola bibiri naye golowooza lwaki gwe tokolangayo wadde akaleediyo ninako ekabale ebugisu ekabale n'ebugisu ekabale eryeri mu western ffe twagendanga ekabale waliwo wetwajjanga amayinja naye no bagakuuma naye kati ffe nga tugajjayo nga mugabbayo nga tugabbayo ne tugaleeta eno mu Kampala kati mulaba bano eno be musanga ku kkubo
nga bakutte obuleku yakwata omusota n'agugyamu amannyo kubanga nange ako nkasobola. Olaba bannayuganda bakuba tebaagala kukkiriza mazima ate gano amazima bayibuli geyogerako gegamba nti amazima agagendo bafuula ab'eddembe. Bannayuganda temwagala gakkiriza naye ka mbabuulireko. Osobola okukwata omusota n'ogugyamu amannyo. N'egugyamu amannyo olwo ogugamba otya? akasota nkasanga bwe nti Ofuna kato? sifuna kato gonna gwe nsanze nkasanga bwe nti nenkabakka bwe nti ensingo nenjinyiga bwe nti nga tekasobola kunnuma. Omusota ogwenkana guno omuzindalo nkakwata akasota. Kabimala okakwata nengenda nenkaleega wani nakalago nenkakuulamu amannyo. Nga go gutaddewo? Gwe tobuuza abaali bakikozeeko bajjulire wanino ku kamera. Ebyo bintu byangu nnyo by'abaana baliwo. Kati ebyo byebakola ng'akwata akasota n'akagyamu amannyo. Bannayuganda bannange bakyabafera nnyo. Mbabuulire bwe mutakkiriza Katonda ne mugamba nti Katonda alwane ku ntalo zammwe ne mulowooza nga buli kadde nti omuntu alina kugenda ku musawo muganda okutereeza obulamu. Buli kadde ne mulowooza nti omuntu alina kugenda mu luminati kutereeza bulamu. Obulamu omuntu osobola obutereeza gwe nga ggwe naye ng'okozesa ekintu kimu kano. Kati nze ekyobugagga kyange olulimi keeka n'akamwa. Era ebigambo bino bye mbagamba bye bigambo ebirabirira amaka gange, bigambo ebibeezaawo famire yange. Kati ate bye bigambo ebisumulula omwoyo gwange era bye bigambo ebibasumulula nammwe abandaba kubanga bayirawe teri muntu ava eri n'annyamba nga ye talina kyanfunamu. Nga talina kyakubalako? Nga talina kyanfunamu. Buli akuyamba alina okuba nga atalina anajjawa kyampa. Kitegeeza nti ajja kujja bayirawo okimanyi nti n'abantu abali obulungi kizibu nnyo kyakunoonya Mukama. Abali obulungi? Okujjako nga yanoonya Mukama okubeera obulungi. Naye wabanga yagwa mu kintu nga yazaalibwa alina buli kimu kyayagala. Ebiseera ebisinga obungi tasobola kukeera ku makya nti alwane okunoonya okumanya kuno. Abali obulungi tebatanoonya Mukama? Tebatanoonya Mukama. Nti baba bulungi. Kati ffe abaddi obubi ffe tulina okunoonya Mukama lwa nsonga tulina biki twagala. Bali kye tunoonya bo bakiina. Naye ate kankubuulire ffe era nze kyekibulaba nze kango ku church ku Believers on the Local Ministries nyaniriza buli muntu yenna naye nze omuntu ng'ajja kukozesa Katonda mbu musomba nze nsabira ku kino nga gwe owulira muli ekikuleese siga nti kanzikirize Katonda muli ekikuleese siga nti kanzikakaneko mu maaso ga Katonda naye ng'owulira oyagala kupakupa kustojja omugobye katajja. Lwaki ogoba abantu ososola abantu? Katonda naye ayagalayo abantu abamwagala nga si lwa kigendererwa kyonna. Era gwe obanga oyagala Katonda nga si lwa kigendererwa kyonna njagala kuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ojjo joininge Believers on the Local Ministries. Twagala abantu abaweereza abategedde Katonda ng'ayagala Katonda. Twagala omuntu ng'agenda kwewaayo aleke buli kimu kyonna ky'alina agobere Katonda. Tutegese ennaku ez'okusaba mu Kampala ematugano eno ku church Believers on the Local Ministries. Ffe tetugenda mu Kampala, tetugenda pangisa arenas, tetugenda pangisa bisaawo binene, naye tugenda kutuula wano ku Believers on the Local Ministries. Tubakubiriza mujje muguleyo akakeeka kaguleyo gy'ojjako ojje weebake wali wansi ku ttaka. Ojje wali otuule wansi awo katebeko gambe Mukama tukwegayidde ku lw'eggwanga Uganda tusumulule. Mpulidde akakeeka mbadde manyi temulina ntebe. Entebe tuzirina naye wobeera ng'ogenze mu maaso ga taata sometimes kikwetaagisa ogweko wansi, kikwetaagisa ofukamireko ku viiviiryo. N'abasajja omanyi ekkanisa zikyayagala nakufukamira. N'abasajja abasajja nga balina eggumi. Ate kati nze ebyo binkwatako nze gwe mpeereza simulinaako ggumi. Nze wonsanga nga nzina mu kyaki tolowooza nti nze musumba wa Believers. Nakulabako jjukira. Tosobola kukikkiriza nti yenze eyo. Era nze eyo era nyina n'abaana bampita dadi naye nze wembeera nga ntuuse ku bya Mukama sibaako bwa dadi. Weerabiramu ke? Kankubuulireko Stone M. Waliwo mmwe abantu nze manyi nze natandise n'obbejjamu sikyayebala nnyo nga muntu wansi kuba nze ngenda mu ggulu anytime. Kati lwaki mbagamba nti nina statement gyentera okukozesa. Ogenda tuleka wassebo. Naye statement gyentera okukozesa ne ngamba nti ffe tuli nze sikyali muntu mu abantu b'ensi oba abantu abalaba eby'omubiri. Sometimes mulowooza nti ffe tuli ba muwendo. Mu abasumba abantu gwe olowooza nti guli wa muwendo nga gwe Stone M. Nze ndi wa muwendo. Era olowooza nti gwe okuba obulungi kyekintu eky'omuwendo ekisembayo okubeera eky'ebbeeyi. Buli omu si kyakolerera naye. Naye kankubuulireko ekintu ekisinga okubeera eky'ebbeeyi kwe kumanya Katonda. Kati nze omanyi lwaki neeyagala.
Nkulaba nkwegomba buli lunaku. Ati omanyi lwaki onneegomba? Gwe kyonneegombako Gwe kyoyina. waliwo ekyeyinuza olugendo lw'Omuganda lugamba ekyeyinuza omubaazi. Kati kankubuulyeko ekintu kimu. Nze siina kyendi era yenze muntu gw'osobola okusanga n'ompisaamu ng'onsinga n'amaanyi lwakuba nkubamu. Nga nkusanze busanzi simanyi gwa omulimu gwo. Ninamu ku maanyi. Ninamu ku maanyi ate lwakuba sikyalwanyisa mubiri. Kati osobola okunsanga n'onsabula empizo onsabula nenkaba n'okukaba nenjiika n'omusaayi kubanga ndi muntu buntu. Era Mukama n'agamba kati ekiro n'agamba nti kati kakkango kano tekadda sizuukuka. Kati nze bwe nazuula ekintu ekyo kindeetedde okubeera ow'amaanyi. Waliwo akantu kamu akansanyusa ennyo buli lunaku nno kayigirizaako batemukakoowa abatulaba n'abatulaba ku kyaki ne bamemba b'ekyaki batebakakoowa. Bamemba bakyaki batulaba nnyo baagala nnyo ensi y'omwoyo. Ate era nange natandise okikola bwe ntyo nti buli lwa Sande mbayisizaako ka paati ak'ensi y'omwoyo. Kano ka exclusive k'otuwa waneeni ku kyaki obeerayo nako nkabagabanyizaako buli lwa Sande. Ate nakujja tukusaleko. Jjukira nze sirwala. Tolwala? Sirwala, buli lwa Sande mbaawo. Buli lunaku lwa service mbaawo. Tolina kyakwekwasa n'otasaba ku Sande. Kati nze nyina challenge gye nyina ssenyiga na kifuba binnuma. Naye nkwakasa ku Sande naweereza nga binnuma. Bansooka nenzijjako ka microphone nenkomawo opya ku Nobu. Nze njagala kubategeeza abampuliriza abalaba channel eno eya Yuginawo TV nti Yesu ono gwe tuweereza ne Katonda gwe twagala. Omanyi tunoonya ekkubo limu Katonda. Fenna naye tuyina kano njagala nkayiseewo era nkatwala eri baganda baffe Abasiraamu. Baganda baffe abasinze ebifaananyi Yesu byagaana, Katonda byagaana. Actually si Yesu yabigaana. Katonda yabigaana. Wali ku lusozi. Katonda yagaana ebifaananyi ebyole. So kano yaweera Musa amateeka. Kano njagala kayisaawo eri mulokole gwandaba. Njagala kusaba nti Katonda ono gwe tuweereza tetuyina ngeri yonna yakumufuna. Tasoboka kulabika yadde n'olunaku n'olumu unless ng'omunoonyezza okuyita mu Yesu Kristo omwana we. Katonda tulina kumunoonya nga tuyita mu mwana we. Bw'oba toyise mu mwana we tolimulaba. Era kambabuulire nze kyemuva abalokole mukoowoola nnyo Yesu okujjula okuggyako amabaati g'ekkanisa. Ye lyekkubo n'amazima n'obulamu. Buli muntu atuuka mu bwakabaka bwa Katonda ayita mu Yesu. Bw'oba nga tosobola kugenda eri Yesu tosobola kugenda eri Katonda. Akasinza okunyumira ogambye mbufe abantu b'ensi kati otulaba era watuweereza Dabbayi otusiibudde ogenda tulekawo ssebo. Nze no kati olina bandi. Kati nze okutambula ogenda mu ggulu. Oba nkirabanga kugenda Kampala kubanga buli lunaku ngende Kampala. Kati buli lunaku ogenda mu ggulu. Kati ogenda mu Geyeena oba ogenda okulambula eyo. Akuba Geyeena saagala gendayo nze. Totera gendayo. Nyendayo naye ate saagalayo. Lwaki ogenda gy'otayagala? Let your will be done. Kwagala kwa Katonda si kwagala kwange. Anti yo ogendayo ne babeera bakutenda ovaayo n'obulumi. Waliwo abakwekaatako ne bakoma naawe. Bw'ogendayo Katonda akuwa okulaba obulumi bw'abantu abaliyo kibayitamu oba abalibeerayo kibayitamu kyokka kikumala okukuleetera obulumi. Ofunako photocopy. Muli munda mu ggwe mutima gwo ofuna obulumi. Kaakati otyayo. Ntyayo saagala genda mu Geyeena. Era ekintu ekinkumye nga nkyuka nnyo banange sali mwangu ate tukumanyi siri mwangu naye kati tokyali mwangu. Era siri mwangu omutima gw'omuntu banaye si mwangu. Ekyo kivula Bayibuli etugamba teri muntu mutuukirivu. Nammwe abasumba teri musumba mutuukirivu. Era kyekivula banze ntera nnyo ogamba abantu. Omanyi munaku zino nyina olutalo lwennyina n'Abannayuganda oba n'abalokole. Twakola kife? Twesiriwaza. Ife olutalo lwe tulina kwesiriwaza, baluyita kwesiriwaza, gamba kwesiriwaza. Kwesiriwaza musumba. Olutalo lwe tulina kwesiriwaza. Kati Bayibuli eyogera mu kitabo ky'Engero nega nti wamukisa alaba omukazi ow'okuwasa kubanga afuna okuganja mu maaso ga Katonda. Kati omulokole ffe tulina akantu akatukwata
abalokole ke baleeta kambabulira bakaleeta mwe muli bannabbi b'obulimba era nammwe abakayigiriza bannammwe mmwe mwetereeze kubanga musapootinga bannabbi b'obulimba kati ne muddaawo mbuuza mukama mwaka guno mbuuza mukama mwaka guli mbuuza mukama ogwokulala mbuuza mukama mwaka andaga omutuufu akulaga omutuufu kati n'ogenda okusanga ng'omaze emyaka 10 ng'oli mu kwesiriwaza kati myaka 10 ogimaze nga togira nga sigira kimusumba omanyi balokole emyaka 10 ogimala ddala okakasa osobola omala emyaka 10 ng'otuuse bulungi mu adolescence stage ng'oli nnomo bulungi oli mulamu mpozi ng'osabbuuna omanyi ate kankubulireko masturbation omanyi abantu abamu ebikazi by'omwoyo mugamba muti abatugoberera kuyubyabo anti olaba nze bayizaawe nze nja kwogera amazima kubanga ate jjukira nze nyinayo ekigendererwa kyange ekirala kigendererwa kikyoyina nze ekigendererwa kyange kyetutamanyi ekigendererwa kyange sikubeera n'abantu mu kyaki gwe wakaŋŋamba kannumya omutwe nzijuze enkuyanja y'abantu nga bonna abasumba genda mugeena kambeeremu n'abantu bange 5 kasita kye nebaza mukama nfuna kyendya ne kyenywa nze jjukira ekirala kyennyina nze sibeera nkaawo ku nsi kuno nensaba mukama nti mukama nze nteekeddwa okuzimba kalina yaki ekkanisa abasinga obungi okujja mu kkanisa okusaba tulina kulaba nga kkanisa erabika bulungi we nagenda muggulu we nasembayo okulaba ku nnyumba yange olwedi nali ngituuse mu kolopuleeti gy'ozimba mu ggulu kyokka kati sinnabagiraba era nfuba nnyo buli wenje ngendayo ngirabeko nayagala ngendeyo ngirabeko naye mukama naŋŋamba nakulambuza ennyumba yo tonakomerera sinnakomerera simanyi kati no baaba we nagendera ate nali mbuulira enjiri naye ate oba oluusi nga sibuulira nnyo ate nagenda okukiraba nga matiri yesinga okuzimba mu ggulu kubuulira njiri gwoba nga tosobola kubuulira mu byebizimbisibwa byeyo byebizimbisibwa ebisinga okubeera eby'amaanyi byebizimba ebya golodi ebizimbisibwa ebirungi ennyo mu ggulu kubuulira njiri kukeera ku makya n'oyogera amazima ag'obwakabaka bwa Katonda kugamba abantu nti Yesu akomawo ate ebirala ebizimba ebizimba kati stone emwe nkusanga mu bwetaavu ne mbako ne kyenkuwa nzimbako ate mba siri mu bwetaavu nga naye njagala onjokyeyo teri muntu ayagala kumwokya nga talina byobwetaavu bayirawo okujjako bana bali selefisi omanyi n'obwa selefisi ate bwobuzimbula nnyumba byozimbye ate bikola bite bimenyeka bizimbuka wali yalinga nebikomawo ng'olina kuddamu ate kukola birungi birala bisitula bikomyawo kati kanzire ku balokole abeesiriwaza oba abeesiriwaza okuze bulungi n'oweza emyaka egy'okufumbirwa n'egyokuwasa ng'oli mukazi mukulu oli mukugana nti nze nkyabuuza mukama ogenda kuloota akalooto nga sitaani yakakusindikidde ogenda kubuuza musumba kango olw'okuba alaba omutamye buli kadde omubuuzabuuza akugambe nti omusajja wuuyo nga byakugamba bifu teri muntu bayibuli yaga nti zimusanze yeesiga omwana w'omuntu bino ebigambo byenjogera bannyabo ne basebo mu byesige naye ate muyina obutabyesiga byonna nga wembyogera bali bagamba nti akagambo zimusanze kabatiisa ate nga ge mazima anti kati ago ge gabatta ago amazima ge gabatta buli wokwogera kabatiisa naye ate anti lwaki nkugamba bwe ntyo tosobola kuŋŋamba nti gwe okumuvinga obulamu bwo nti oteekeddwa kubeera nga odipendinga ku lwa musumba njagala tandika bizinesi nyinabuuza musumba faya yagamba ndiwo omukisa emirimu gy'emikono gyammwe oyagala ki ombuuza biki ate musumba mwesiga nnyo ayinza okuba alinayo ekyamanyi talina bizinesi abasumba tebaagala nakukola mu nnaku zino abasumba tebaagala kukola tebalina idiya za bizinesi omubuuza biki mulokole njagala kukusaba gwampuliriza woba otuuse mu myaka gy'okufumbirwa funa omukazi ow'okuwasa muteeke maaso ga mukama musabire ekirala abalokole kye bakoze okwawukanya abakazi divorce etambula efuuse divorce mugenda ne mulaba abasajja bafuna abakazi baabwe nga tebanaba na kulokoka n'abeera ne mukazi we wamala okujja mu kyaki mwawukane musooka kugenda kukyala sente ne zibula ez'okukyala ne zibula ez'okuwasa ne balema okwewasaŋŋana ne bawukana divorce ne zijja toyawukana na mwagalwawo kikyamu waliwo yaŋŋamba nti abalokole ate mumanyiiramu ebyo bye muteekawo bwe obukwakkulizo bwe muteekateekawo musimanya nga
tolina kubeera na muntu nga simala temunaba kukyala temunaba kuwanjula temunaba kukuba mbaga. Number one sokolire number one kiremeseza abavubuka bangi okuwasa. Number ne babyesonyiira sokolindeko ngenda kuwa omuzinda sokolindeko ekisooka mulemeseza ne babyesonyiira dda ne beetamu obufumbo. Ekyokubiri mumanyiira abazadde nti olw'okuba nti mulina emikolo girina okubaawo ne mukwatayo obugaati bunene obw'ebbiri olunaana busatu n'obusaketi bw'omunnyo bubiri n'ekiti kya sabbuuni awo kino ekya bbulu n'obitwala. Oba tobyagala mumpeerewo oba tobyagala mumpeerewo wazaala bizinesi. Kankubuulireko nze ngenda kukyala ewa mukyala wange. Sitegedde nti mbadde mbyonoona bwonoonyi. Oba toyagala bimpeerewo nga tobwagala obwo obuntu obutono. Ekikaze bakikuwerewo. Omukazi mumpeerewo. Oba togenda mumpeerawo ngenda mumwewa. Mukama wanaakola okwagala kwe nja kujja. Nze nagamba Masaka baali bangoba. Sigendayo tebakkiriza. Bakkiriza. Nayawukana naye. Sisumbye kanisa. Mukama tanjagadde. Mukama tanjagadde. Naffe otuyina. Ate Mukama ayagadde nze. Nanswaza buli mulabewo. Manyi lwaki? Baa nti emizimu gyewaffe mbu waliwo n'ebitakkiriza mubeere mwenna. Nze era kasana wulira nga bakisaddemu omuzimu nti tegukkiriza tubeere ffenna. Ne ŋŋamba ngenda kuba omuzimu teke. Nakuba teke ne muzaalamu asooka. Ne nkuba teke katugenda mu myaka 10. Wazaala asooka yeka? Wayi ndeka. Gwe ky'omanyi omuzimu naguwangula era mulina tayina gyalaga anyumirwa. Nange munyumirwa kubanga Oliver tankoze bubi. Olivia na mubiru. Gwe musajja gwe nsookulaba ayogera mukyala we buli wamu w'oyagala. Anti tayina buzibu. Abasajja tebatera kwogera bakazi. Sinoonya mulala tesuubira nafuna mulala. Ate nze gwe amanyi nze ekikulu kya byonna sisuubira funa mulala. Kati nze nyina ebintu bye njagala okugamba ku mwana omulokole. Bw'oba olina omwagalwawo toyawukana naye. Bazadde baffe, abamaama b'abakazi baffe, bataata b'abakazi baffe, oba mulokole ampuliriza agenda okuzaala, omanyi ffe nze kati natandika dolangira mutabani wange alina emyaka 5. Natandika dolangirira obufumbo obutukuvu. Natandika dolangirira obufumbo obubeerera. Njagala awasa omukazi obufumbo obubeerere. Anti abalokole bagenda nnyiiga. Banyiigire ki? Bagenda nnyiiga lwa nsonga oli mu kubawabya. Mbu abantu babaddewo abalokole banyiige abakkiriza ba Yesu mu njagale. Because I'm here to deliver the truth to you. Anti bagenda gamba nti babaddewo ebbanga nga kati tugambe ye nnono y'abalokole nti tebabeera na muntu nga tebanakola mikolo egyo kati ate g'ogamba obulokole tebanakweyonoonesa tebanakumiiti. Obulokole tebwa na nnono. Obulokole tebwa na nnono. Nzikiriza. Obulokole bukola kituufu. Wegibanga emisingi gizikirizibwa kiki omutuukirivu kyayinza okukola. Nze siri wano eno kukola ki? Kukola nnono. Wabula ndi wano eno kutuukiriza butuukirivu. Weziba nnono tugende mu Bwakabaka tuvunname. Tuvunnamire emizimu n'emisambwa. Mu Bwakabaka aliyo emizimu n'emisambwa. Ate kati kabaka akulira ki? Kabaka abeera kabaka. Anti nga akulira ki? Akulira essaza lye, akulira banayibe waffe wano ewaffe Uganda nze mbamanyi bulungi. Sebo saagala ombuzaabuzi. Oli wa ggwanga ki? Tombuuza. Ndi Muganda, ndi Munnayuganda, nzaalibwa Uganda, taata wange azaalibwa Uganda. Twemanyi tubeeredde wano ebbanga lyonna. Oba nnyina eggwanga oba sirina ggwanga, ndi mukkiriza wa Yesu Kristo. Yanjagala n'omutima gwe gwonna. Nange namwagala. Kubanga ye Mukama by the way atwagala naye ate oba tomwagala ye tafuddeeyo. Anti kati tubadde ku mwana omulokole. Omwana omulokole abazadde baffe badde ndiko. Abazadde mbasaba tetutunuulira baana baffe nga business. Obufumbo Mukama bw'ayagala era bwawe ekitiibwa. Banyabo ne baseba bampuliriza. Si bwe buno obufumbo mumanyi mu makanisa mutwale muteekako obuweta. Banyabo ne basebo si bwe bufumbo bw'ayagala gwalemesezza omwana we okufumbirwa. Obufumbo Mukama bw'ayagala, Mukama Katonda bw'ayagala bwe bufumbo okukwata omwagalwawo n'omutwalira maama wo ne taata wo
n'omugamba maama ne taata yono mwagalwa wange n'abagamba mbasabira omukisa mu linnya erya Yesu mugende muzaale mwale. Ogwo gwe mukisa. Kwatayo kiro sukaali eja naye sikusabira kwata emu. Nga we tukkiriza Katonda omunene, nga we tukkiriza Katonda ow'amaanyi, nkusabira Mukama akuwa ekintu ekigenda okutuuka mu maaso g'abazadde bo bawulire nga baseka enseko, basabe omukisa nga guva mu ntobo y'omutima gwabwe. Oli ku balokole baffe naye nammwe abasumba abamu kati nga musumba waffe ow'Ennansana musumba Bugembe naye yennyini tannawaasa. Ye lwaki musumba munnammwe temumukubiriza kuwaasa? Oli kuffe. Kaakati ng'oli musumba munnammwe. nze wemba nga njogera ku interview okujjako ng'omusumba kati nga Sserwadda ye musumba gwe nsobola okwogerako nti yasiriwaza abantu Atya. n'abagamba bewase. Wali eri watugamba. Singa nali nsobola manyi singa nali nsobola ng'alinga kati nga batabani banga wano mu kyaki mwali munzigyeko baligambye munzigyeko ng'alajana Otyo? kuba sebo simusobola simutuukako tatuukikako naye yali badde alajanaga munzigyeko kwekyo kyeyakola. Kankubuulire bw'osoma Leviticus oba Abaleevi yenna nnyonnyola ku butabikula ku nsonyi za mwannyoko, tobikula ku nsonyi za muganda wo, tobikula ku nsonyi za nazalawo, tobikula ku nsonyi za mwana wa maama wo, tobikula ku nsonyi za mwana bannange oli yabuulira ensonyi. Leviticus wabyogerera okuva ku lunyiri olusooka mpaka Leviticus waggwerako. agaana okubikula ensonyi z'abaganda baffe bonna gwe tulinako oluganda lwonna tolina mubikula, tolina kukwata ku nsonyi ze. nanti kati ate ekyo ekitabo nze nange leero gwe gusoso kiwulira batera soma kinene ekya gundi ekya oba First Corinthians temumaŋŋananga. Leviticus lwaki yeeba mubuuka kubanze gwe gusoso nomuwulira. Waliwo omuweereza omu yajja n'aŋŋamba, omuntu omu yajja mu counseling n'aŋŋamba, munnange nze luno olubuto lwennyina lwa musumba gundi nti oyo alina n'omukyala nti ye kunze ate lwajja lutya nti munnange nabeeranga naye anti omanyi nzi yali avunula ate kati munnange nagenda okugira nga musumba ŋŋamba bwati ne bwati ate munnange kati nagenda okumaliriza nga mugamba atya atandise okubeera nga mu miitinga nange nentuka nempulya nga ninga ngaali free nakyo kati ate munnange ate kati we byatuuka munnange kati ate tutuuka akaseera nampa n'ebyawandiikibwa nga n'obutuufu bituufu konza ate bituufu bitya nti munnange temumaŋŋananga. Abasumba mukwanira mu Bayibuli munda mukozesa bwe muti kyekyo olaba nze njagala mbabuulire bannayuganda bwe tuba tetunoonyezza Yesu ng'akyayinza okulabika simanyi oba tugenda munoonya ddi. Mbeegayiridde bannayuganda tuzuukuke. Kano akavuyo akali mu kanisa kalangirira musajja nti ajja. Bino ebigambo ebiri mu ggwanga mu nsi yaffe bannange biraga nti Yesu tuuse okudda kubanga bye bino ebyalangwa bye byayogerwa. Kano akaseera ke twolekedde singa teweekwate musajja bannyabo ne bassebo obudde bugenda kuyitako nga seekutte musajja nga teweekwate Yesu nga teweekutte mwana gwa ndiga nga tokkiriza mannya go kuwandiikibwa mu kitabo ky'abalamu n'osigala ku nsi nga weemamaaza. Njagala nnyo abantu abankubirako essimu nangamba musumba Kango nkolaki nawulidde enjiri gye wabuulidde nenzikiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wange. Kankubuulire nze ekitogenda kikola nsanyuke naye kubanga nze ojja kusanga nga omutima gwange nze nsobola okusanyuka naye nsobola otasanyuka kimala naye w'oyatula obwatuzi Kristo Yesu okubeera omulokozi wo bannyabo ne basebo Bayibuli egamba nti eggulu likola embaga bamalayika ne bakola okujaganya nga waliwo abalokose nga waliwo omuntu omu ati alokose. Njagala mbabuulire nti bamalayika baba mu bikujjuko eyo nawe awulire ebigambo bino eno osobola okubeera omusiraamu osobola okubeera omukatuliki osobola okubeera ekkubo amazima n'obulamu biri mu kwatula Yesu Kristo okubeera omulokozi wo n'oleka ebizizo gy'amadiini. Abaana abamu balina eŋŋombo nti nze ndi ku ddiini ya taata ndi ku ddiini ya maama bannyabo ne bassebo ebyo byonna nga babikubuuza ne maama otalibeerawo
akaseera ak'obukulumi, akaseera ak'okulaba obujjuji kagenda kutuuka mu bulamu bwo, maama wo nga taliiwo bakubuuze nti kino tewakiwulirako, nga bino ebigambo bye njogera wabiwulira, naye n'obitwala butwazi ssambala. Nga Nze tutiisatiisa. saagala batiisatiisa. Ne leero natandise mbagamba nti twesabire. Kati ate I don't know, simanyi oba kinajjira mweno paati oba paati egenda okuddako. Naye njagala mbagulire mmwe abampuliriza balokole mmwe. Amagombe mweteefuteefu okuyiwa omusaayi. Amagombe. Lwaki geeteeseteese mu kiseera kino? Kubanga tuli mu biro bya luvannyuma. Tuli mu biro bya luvannyuma. Simanyi oba abantu mmwe mukitegeera. Naye bannange tuli mu biro bya luvannyuma, akaseera kaweddeyo. Omwana gw'endiga ali ku kkubajja, ali mu kkubajja. Lumu nabagamba nalaba amadaala nga gasimbye okuva mu ggulu, nga gajja gakka. Nga ne bamalayika bakufuwa emikondeere nga batandise dda okujja. Anti oli yagamba nti bamulangiridde ebbanga ddene okuva eyo omwaka nga gwa 2000 eyo. Naye nakati tebannamulaba. Wali olowooza balangirira gwe bakulangirira wojjira. Olowooza balangirira gwe oli si mwana wa muntu. Nze nkubuulira amazima ga Katonda mu ggulu. Gwe woolira bakuntiisa ye just yokka. Oba n'owulira buli kigambo ng'akyogera. Yalekerawo gatikka. Ojja kumanya nti beetaaga bamukolera oluguudo oba nkugambe Golden Collins. Nga lwanjawulo nnyo ne bye tukola tebimala. Tebimala koli gwe tukongojja. Mama. Olaba akasambwa kamu kajja. Kambabuulireko. Kati waliwo maama wange omuto. Yali anywa omwenge. Nga wanywa omwenge nga abula. Wakomawo ekiro nga abula. Nga wanywa omwenge atamiira n'agenda gy'atamanyi. Kati ffe nga tulowooza mwenge gumukuba. Naye nga tugamba naye nsangaawo omukazi we mulaba mugoberera ngenda okuddamu okugira nga ŋŋamba kati ddayo. Kati ne tuwakana. Kati we tuwakana tumunonangako kati ye yava eri nga yomba yogeza kati ng'omusambwa gumulinda kati kolo gwatulinda. Gwatubuuza mwagamba siriiyo. Tetwali omu, tetwali babiri, twali basatu, famire yonna kumpi. Mwenna mwakirabako. Mwagamba tetuliiyo, mutuwakanya. Ne gubakubira bukule. Ko ffenna ne tutya. Twadduka twatya. Kati mu kudduka ffenna ne tubula. Twamaliriza twesisinkanye wantu wamu eyo mu kibira. Kubanga gwatubuuza, ffe twalowooza tudduka gudduka. Gwatubuuza. Just kasambwa busambwa. Ne Katonda ono gwe tuweereza agobye emisambwa si gumu sebiri. Ayina amaanyi agasinga ag'omusambwa. Ayina amaanyi agasinga agalubala, agasinga aga buli kintu kyonna. Wala Katonda gwe tulina ayina amaanyi agasinga ssente. Sente za amaanyi bayida. Omanyi omwoyo sente it is a spirit. Obadde okimanyi? Sente mwoyo. Olwo omusumba yakiŋŋambako. Musumba ogambye nti Katonda asinga sente zaffe. Katonda oyinza omugiragiranya ku sente. Sente nzirabako. Katonda nali musanze wa. Ababoda be bajja okumbuuza nti mwabadde ne musumba wammwe ne mugamba mu Katonda asinga sente. Kati kababuulire. Nsiba Sente mwoyo. Mpozi gamba nti njagala nnyo omwoyo gwange ogwo gwa sente. Kati kankubuulireko ekintu ekirala. Sente kye kintu ekikyasinze okusamirirwa ennyo mu nsi muno. Okusamirirwa bate? Kati wamma okitegedde ne bannayuganda mulina okubonaabona. Mumanyi lwaki sente zaffe zikolebwa mu nsi ndala etali ya wano eno? Ate baba bagezaako okukola ki? Okutangira ababbi okuzibba. Kati kankubuulira amazima. Kubanga zirina gye ziyita by'otasobola kutegeera. Ziyitawo. Zirina ebizikola by'otayinza kutegeera. Zirina omwoyo omulamu. Esente. Era nazo ekizifulumya yeno alien ye technology. Mbadde manyi bafuna just printer ne baprintinga. Naye nze ne bafuna akatiba ne bakuba ebinusu. Nanti olaba akaba naye n'ekintu kyo bambi kyetaaga ng'otegeeramuko ebuziba okukitegeera. Bw'oba ng'otegeera kungulu oyinza obutasobola kitegeera. Sente mwoyo gukyasinze okubeera famous mu nsi yonna. Era nalabako lumu abayimbi nga bali Magombe nga bookya ssente nga babagamba bookye ssente bazikozese mu ngeri ez'enjawulo. Kati emyoyo gya ssente giri emyoyo emeka? Emyoyo gya ssente
kubanga tulina Uganda shillings, Kenyan shillings, lwaki zanjawula ate mbadde nga zandibadde n'omwoyo gumu. Wofuna ku Kenyan shillings tosanyuka. Wofuna ku dollar tosanyuka. Dola wonyinza osanyuka. Even ne Kenyan shillings tomugezaageranya ku sa Uganda. Zisigala sente. Naye ate ne bakuwa dollar 10 gisigala gye mitwalo 39 ejawa. Zisigala sente. 39 ejawa. Kakati kitegeeza ki? Sente. 10 ekya dollar okyagala nnyo ngera bw'oyagala 10 ekye 39 gwa wano. Naye njagala kudda ku mulamwa oba wawe naseetukidde obutagenda ku gundi ku programu nnungi. Wadde ku balokole kuba ki? Nabadde nkyayogera nnyo ku balokole. Mbaga nti amazima oba eddembe liri mu Mukama waffe Yesu Kristo. Teririmu ebyo byonna byolowoozaako mulokole. Amazima gali mu Mukama waffe Yesu Kristo. Ebirooto bye tuloota, waliwo ebirooto bye tuloota nga bya mmere n'ebirooto bye tuloota nga bya mwoyo. Oba wenjogera wenti ontegeera. Kati ojja kubeera ng'olwokuba wayase. Nga nayase ntya? Nga mpulira waliwo ekinsunda. Omulokola nti omuntu omwenzi tukuyita kwaka. Mu balokole? Ojja kubeera nga wayase. Ova eri gy'ova. Otandika okukola katembawo, otandika okujja okole katembawo, ogenda oloote ebirooto nga weegatta. Obudde bw'ekiro. Olw'okuba wayase emisana eyo, wayeegombye bwe weegomba. Oloote ebirooto nga mukkaanya naani? N'oli gwe nalabye ku booda. Walabye n'ogira. Otandika nti oyo Mukama ayogedde. Oba okitegeera. Naye nga talina byayogedde. Ekikulu kya byonna kiri kimu. Bw'okeera ku makya ne weegomba omukazi, naye naakwegomba muwase. Waliwo omukyala yazze mu counseling yange, sigenda mwogerako. Waliwo nabbi w'obulimba ali awo mukazi. Oyo omukazi ali awo ku luguudo lw'Egayaaza. Nga wakafuluma bw'oti bw'ayise awo. Ali awo mu nabbi wa bulimba mukazi. Yeerangalanga nnyo. Era anyiiza Katonda. Era olunaku lumu Katonda yabuuza n'okubuuza ku lw'oyo omukazi n'omukazi omulala ali sayidi ze Erugala. Nalaba meeting nga Katonda abuuza Mukama n'agamba nti naye nga Mukama ayogera n'agamba nti naye lwaki nawa abakazi bano ekisa? Lwaki nabawa ekisa? Abo babiri? Leka mbabuulire. Ffe tuliwo lwa kisa. Abakyala okuweereza Mukama, okubuulira Mukama enjiri ku katuuti, ogenda okusumba ekkanisa, kisa. Abakyala tebalina kubuulira njiri? Tebaali badde nga babuulira enjiri ku katuuti. Naye kati kisa weekiri babuulira. Anti Mukama yagamba walinoonya abagenda okuyimirira nga tebaliiwo. Alikozesa amayinja, alikozesa amalediyo. Kyekivula kati nze nyimiridde mbuulira abantu 15, 12 muntu omu. Kubanga waliwo abalina obuvunaanyizibwa bw'okubuulira kibalemye. Kati balina okukozesa batabaawo abakazi abo we bajjira. Abakazi we bajjira. Abakazi we batali baawo Katonda ajja kukozesa amayinja. Naye oli nabbi w'obulimba yagaana omuntu gwe yali ayagalana n'omunne n'amugamba nti oyo musajja si wuwo togenda muwasa, tuli muwasa, funa omulala. Abaali baagalana nga bamaze n'okuzaalayo omwana omu. N'aba balemesa. Oliwaawo kanyanya. Oli nabbi wa bulimba. Ekyo kimufuula okubeera ow'obulimba. Bingi byakola nga bya bulimba, nga bya bannabbi bwa bulimba. Kati ne nkola ki? N'abaawukanya. Bwe yamala okubaawukanya ne wabeerawo obuzibu nti yabaawukanya atya? Ye ateekawo nti no Mukama ayogedde tebagenda kuwangaala kubeera bonna simanya biki. N'atyankalanya amagenda g'abaana. Kati n'amuwa ye olw'okuba waliwo yali awaayo ng'alina bweru nno Kadaama. Nga olw'okuba awaayo nnyo mu kyaki ya nabbi w'obulimba oyo. N'amugamba nti omukazi gw'olina okwasa ali bweru tanadda, mulaba n'omulaba ennamba y'essimu yeeno. N'amuwa ennamba y'essimu. N'amugamba kolegana n'oyo. Ne bakolegana. Bwe bajja tebamala na bonna na myezi. Ne baawukana. Oba okitegeera ekintu ekyo? Ze koodi abasumba ze mutuyitamu. Ze koodi ze bayitamu. Kati kitegeeza ki? Nti kankubuulireko Katonda kye bayita obufumbo, oba kye bayita omukwano, oba kye bayita okwagalana. Kye kino.
kwe kukeera n'olaba kati nze naturally ng'ovudde ku Namubiru Olivia nze omukyala gwe njagala oba gwe nsobola okusanga ne neegomba ne nenenya mu maaso ga Mukama nga nti Mukama nasanze akawala akanyirira naye nsaasira amaaso gange ayonoonye mu maaso go oba omukyala anyirira ye mukyala nga azitowa kiro olina n'okupima ye anti muli mu mutima gwange kyempulya nga njagala ngezaako kibajjira bano abantu batulaba alina okubeera nga tabuuka nnyo kiro 65 nga akasawo ka seminti kamusingako kiro 15 alina okubeera nga mulungi nga mutonotono ng'alina wato alina okubeera nga alina empisa oyagala modo alina okuba nga mulokole oyagala bamodo alina okubeera nga Namubiru Olivia olwo otunyonyola mukyalawo ssebo yes bwatyo bw'alina okubeera kaakati singa nkeera ku makya avuganya akasawo ka seminti kamusingako kiro 15 yakasinga akasawo ka kiseminti nanti akasingako kiro 15 kakiro 5 nanti akasinga kiro 15 naye gwe njagala gwe newe omuleeta omulala nga ali mu aliya oba nga ali mu kisimanya mulambo jini talina kyaŋŋamba naye baleeta shiba talina kyaŋŋamba tonyumya ate emisege mu bantu oli Queen Kama omumanyi naawe ewuwo bama bashiba Olix pozi bano balokole kati kankubuulireko ne bannange nze ne mumanyi nze Mukama lwaki anjagala nze sirowooza nnyo ndi musiru nze nsalawo okusalawo kwange nengera ku makya neŋŋa nti kati nze kino kyenjagala kati obufumbo bonna ekibuse kubanga walabako gwe wali oyagala mbu Mukama n'atayogera n'omuleka ne bamutwala n'ogenda n'ofuna gwe otayagala olw'okuba nti omuloose mu kirooto kyekiri mu makanisa gamu genda bakuwase genda ofumbirwe bw'ofuna gweyagala gwe ate banne n'abalokole tuleke kwekoza byakisi abantu naye bantu baba ate woba okwana omuntu teweekweka kye bayita obutuukirivu bayibuli ega nti ffe tuli musana gwa nsi omanyi omusana gw'ensi kyategeeza okimanyi kwe kubeera nti buli kintu kye tukola tukikolera mu butangaavu kye bayita omusana gw'ensi omusana gw'ensi ffe tuli musana gwa nsi ffe tuli musana gwa nsi tetulina kwekweka nzi kati njagala nnyo mukyaki yange beekwane gwe boyi ngenda tandika sabira eyo olina oba nga oli singo era olina okubeera nga oli singo nga tulina n'obukakafu bulungi nnyo ate era wokwana ffe tetukkiriza kukwana kwana wasa waliwo ku bakyala gye bali bangi nnyo abanoonya n'abatanoonya kusande ndi kati gwe jangu ogenda kuwasa omukazi gye bali abakazi gye bali jangu tugende wa maama w'omuwala otutwale ewammwe tubalabe n'ew'omuwala tugende tukutwaleyo atwale ewaffe oba ewange ewaffe oba ewange wonna tulina okugendayo ewange anti bye byabalokole bye mulina ejjukira abalokole tulina ssente kati wano ku Believers in the Local Ministries fe omuntu waba talina ssente wadde n'ekikumi kiwasa fe tumuwa nawasa sobongo ngenda sabira eyo nasabiranga ku Believers kati afuuse memba wa Believers nga noonya dda nga simanyi nti emwina gye bali abawala abamalayo bamalayo bulungi nnyo balina katonda sibeerangako mu saavisi zammwe kati otuuso zibeeramu era ngenda kujja nze suggestion yange funa omuntu akwagala naawe ng'omwagala ng'olaba oyitawo ku ye wase jangu wano ku Believers on the Local Ministries tusituke n'abakadde b'ekkanisa tugende tusisinkane abazadde bo twogere nabo tusisinkane n'ab'omuwala twogere nabo
tubatema akantu mututeme kaki nze nabagambye ffe abakazi tetubatunda ku Believers on the Local Ministry tetutunda bakazi anti ebyo bye bibiremesa abantu kati amulokole era oli kasita omunyumizaako omuzadde ono omunyumizaako omusimanga bba wange mulokole abazadde bennyini bakisesamu omuliro mwekyawe kuba tebaagala abalokole ekitabaagaza kyekiri kye naggambyeko mumanyira abazadde balira busabbuuni butini bakompuleyininga mmwe abatategeera Katonda mwe balina ekizibu ekyo kati olaba nze nange ate ontwalira nze mbeera ku stage ya boda ababoda ebiboze banyumya byempulira olabaga okuwulira okujja okusabira ku Believers on the Local Ministry owulidde kwagala kugendayo kulaba bakazi ogambye gye bali lwaki mba nkujjamu mubbo ogambye gye bali era ngena kujja ne baboda bannange Stone kati kambabulyeko ekintu kimu bwe tuba twagala okukola obutuukirivu bw'obufumbo tujje tekinologi mu bufumbo tekinologi yaliwa tuleke kozesa mwoyo gwa kaseegu ogwo mu bufumbo ogwakaseegu ate bijjiddewa nze mbabuulidde keera ku makyafu n'omuwala gw'oyagala sinkana abasumba bo musinkane bazadde bammwe bazadde mubeere benkanya mubagambe mugende mweyagale mbeere mwenna mu linnya erya Yesu omuzadde asomesezza omwana we teekeko emikono mu linnya erya Yesu kati omuzadde asomesezza omwana we omanyi example gye mbadde njala okuwa olyose n'okireeta nenzijjamu nenzijjukira kati olaba Namubiri Olivia yesiimye ali mu magenda ge amagenda ge gati buli kimu kitambula nga we yakibala obulamu butambula nga we yabubala bwava ku nze omuntu yena yena yange okkiriza Yesu okubeera omulokozi wo Mukama agenda kuwa omukisa kati Bayibuli etuwa amagezi tulina abaana over 30 betulabirira nga kugase n'abantu abakulu abali ku university ne ku misomo emirala nga Believers on the Local Ministries ekikola kiki enjagala okujjayo Bayibuli etusomesa mu kitabo kya Matayo netugaa nti totunuulira kasekere kali ku liiso lya munno Katonda bakwejjako kako sigenda kugulira oli lugoye nga nze sinnaba kwegulira kitegeeza ki mulonde kuba mwagala okulonda mugaana enguzi mugaana okubba gavumenti nene gwe mugenda okuteeka kagenda sooka kukulakulanya famire ye bw'amala okulakulanya famire ye atandika okukoleramu abantu olina obukakafu buli kunze gwe example yeggwanga example nga ngabira kuba n'abaana bano abalala Mukama bampadde abamu benzije ku nguudo abamu benfunye ku famire zitesobola kweyamba nsooka nengabirira famire yange so tekirina njawulo nnyo ne bino eno betulimu lwaki ngezaako okuleeta kano ka example nti gwe keera olokoka funa omukazi owokuwasa ofune okuganja maaso ga Katonda Mukama akuguwa okuganja kuno kuyampa ofune akasente kitegeeza nti famire yo kati ffe twategese okukyala omanyi nze si bipapira njagala tukole akantu nga kali kiriya bazadde bamumpa wange kati ngenda gende kubaweesa kitiibwa kati ngenda gendayo nsooke kukyala twakoze okukyala kulinga mu miliyoni nga 7 kwe kukyalako kwe kukyala kwange kitegeeza ki nti obuntu bwengenda obbawa tebugenda baliisa kumala myezi 2-3 naye nze kango atutte omwana wammwe nsigaddewo n'omwana asigaddewo nze ndaba mukazi wange nga bwemba nga ngenda mulekereza akameeza era manya bulungi nti mulekedde emitwalo 10 oba 5 naye nkimanya agenda kukozesaako emitwalo 2 oba gumu ez'akameeza manyi gye ziddaka kakati saba mukisa wakati wammwe akameeza ogambye oleka kameka ssebo kenjagala waliwo newendeka waliwo wenjagala mukize mukyalo wange mukwana buli nnaku nyenda ne mwambaza ne munaaza gwe kennyini nze kennyini ne musitula ne muteeka ku tawulo ne mutwala ne mwambaza engoye bwe mala omwambaza engoye kino abalokole mukikolere bakazi bammwe teri agenda bakolera ebyo bwe munaakirindira bajja kibakolera omukazi bamutwale ababoda baba n'obudde bungi ababoda nze kyenkola bwe mala omutwala ne mugaa kati njagala ogende waliyo neetege tugendeyo ku Nanigini Hotel eriawo opposite Garden Star side awo mutero kyakalire tutera ne tugendawo
tugenda ne muguli emmere China nga yeetolola bweti simanyi oba makobo oba mmere ki naye tugirye wooma nalaba abalala nga balya nange ndya anti nze sibi nakabiyiga ebyekigagga nakabiyiga kati nyinza okulowooza nti ki nga oluusi kakobo nze sina buzibu ndya buli kasita byonna Mukama yabiteekawo tubirye nga tumwebaze tubitolenga n'okwebaza nze ntola n'okwebaza kakati omulokole okuwasa teeka kiragiro era n'omuntu yenna yazaalibwa okuzaala teekwa kiragiro okuzaala mukazi gw'owasizza teekwa kiragiro abavubuka tebakyagala kuwasa zibasanze kaakati nze mbadde nkyakunyumiza emala omutwala auto ne tulya emmere nensooka nenkwata akasawo zimpeera nno ddala engeri gye tuli mu example bali nga bala example nakiraba example kati kitwale nti nze mukyala njokya ndagira ddala akagundi namubiri omumanyi Olivia kankazize nayo example yewedde ne mwokyayo sobola n'omwokya akakadde ne mugana nayo mugwe onkoze bulungi nnyo weebale oli mulungi nnyo weebale singa si gwe singa ndabika nkyabba busimu njagala twala guno omukisa okwebaza ye yakujja mu bubbi yanfula omuntu w'obuvunaanyizibwa kati nfunayo akadde ne musasulayo ne muwayo kasente yeebale era njagala naawe wampuliriza ne woba omukazi abakazi nabo bakikolera ddala ekintu ekyo omukazi funayo akaseera ku mulimu eyo gy'okolera ku musaala gw'ofuna oba ku ssente z'oyawula kameeza ofuneyo akaseera omugambe mwami wange nkwaddeyo emitwalo gino weegiti weebale kunjagala weebale kundabirira abakazi nga baba nga bagirlfriend baba ba boyfriend nedda njogera ku mwami na mukyala njogera ku mwami na mukyala bano ba girlfriend ne ba boyfriend lwaki ba boyfriend bawa ssente bokka kubanga balimu obusirusiru w'ensi kati balina kukola bati bonna beewe ssente omwami n'omukyala buli omu olina okwokyayo munwe nkuwasa okimanyi nti nno nze mukyala wange namubiri olibyo okumuwasa namuyamba omwewanirako naye okimanyi naye okumpasa yanyamba okukkiriza nze muwase yanyamba singa teyakkiriza singa ndi wala wazze kutwewanirako wazze kukola ki ndi ku interview ndi ku interview era abatulaba ku yuginaawo mbasaba musubscribinge mulayikinge mukomentinge mweyongere okutwagala tujja kubeera tudelivalinga obubaka obulungi gye muli tubasuubiza leero tuba tukoze bubi enkya tujja kukola bulungi naye ebyo bino Mukama byayagadde muwulire olunaku lwaleero kubanga bingi byetumanyi bingi Mukama byetusobola okwogerako but leero byemuwulira byo Mukama byayagadde muwulire kanzireyo obakomeddewo njagala kubasaba balokole tuyiga okukolera abagalwa byaffe ebintu ebisaana byemwagala byebaagala naffe byetwagala nga gwe oyagala bankole bulungi nawe tandika obikolera munno nze namubiri Olivia okumuwasa namuyamba naye yakuyamba naye okumpasa okuba okukkiriza mufumbirwe nantwala newaabwe kati banaye wanyamba maama kubanga singa siyegwe singa simanyi gyendi emikolo gituuse kiki bulijjo Olivia wange mwogerako buli naku ati ali waka afumba bambi emmere mukazi wattu oli eno okola munasanga nga wanino wa black nemubuuza walibadde ki naye sigiri yanjokyezza nga nkufumbira ninga akamaama abakazi abo balina byebayitamu byotamanyi naffe abawuso okwefumbira yaffe tufumba mwegumye musubwe essanyu lino mwegumye banaye nsabira buli muntu yenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo nga ndi ku seti kuno eno buli muntu yenna amaze ebbanga nga obufumbo bwe bwagootaana nsabira buli muntu yenna amaze ebbanga nga onoonya omwagalwa nga akubuze mbasabira mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo buli muntu yenna anatayipinga amiina mu group muno njagala Mukama amusisinkana amugabirire njagala Mukama amusisinkana akyuse amagenda g'obulamu bwe olugero olwo lukyuke for good olw'obufumbo ate olugero olw'obufumbo lutambukiramu omukisa gonna gutambukirawo ngenda kukomyawo ombuulire lwaki
abantu balemagana mu bufumbo Mm. omukazi asalawo n'addukira mu kiyumba abo abali e Saudi Kubanga tebakyekwana. soko basiibule tutandikire awo balowooza nti bwe bamala okukwana byakoma. anti basiibule tutandikire awo lambulule. Okay. Omulungi atulaba ku Uginawo TV. Thank you so much for watching us. We believe by the oluzungu luleke tukkiriza ku lw'omwoyo omutukuvu nti ebigambo bye twogedde tebigenda kukoma bukomyawo, era tukkiriza ebigambo bino okukola enjawulo mu bulamu bwo. Kaakati nga tumaliriza, twagala okusaba nti biwulirize obisunsulemu. Bw'omala okubisunsulamu otandika okubikolerako. Njagala kulabayo abantu abatwala bakyala baabwe awutu, abatwala bami baabwe awutu, abantu abakkiriza omwana waabwe afumbirwe nga tebalina atensoni za kufuna bya bugagga byansi, nga naye just oyagala kutuukiriza bufumbo butukuvu mu makaago. Musapootinge abaana bammwe okufumbirwa, famire y'omukazi sapootinge ey'omusajja, ey'omusajja esapootinge, mwenna mwesapootinge, mwesindike sobole okufumbirwa. Nze Musumba Kango Enjoga Abdieri, nsumba ekkanisa eyitibwa Believers of the Local Ministries Matugga. Buli lunaku tubeerayo kansolingi ya bwereere tompa wadde n'ekikumi. Ya bwereere bwe buti musumba ozijjawa mumpa mmwe mumpa nga musanyuse nga Mukama abakoze bulungi. Obeera nga oyagala oyimirira naffe mu nsonga ez'enjawulo, tugenda kugulawo essomero lyaffe Matugga wennyininyini awali ekyaki. Tubasaba muyimirire naffe. Twagala kugula ebyuma ebikola crusade zayimirira bannange. Gwe ng'oliyo ng'olina omutima gwa crusade, nkwegayiridde tosirika busirisi. Twagala ebidongo ebirungi, twagala akatuuti. Baako nekyokola tugule akatuuti. Abaana mwebale nnyo okutugwa emmere, okulya n'okunywa. Tulya tunywa, mweyongerere ddala okutuyambako ku nsonga y'okulya n'okunywa. Wobeera ng'onjagala, ng'ali yagadde okubaako ne kyonna kyonna kino ky'omanya, oba okunsisinkanako oba anything, nkusaba onkubireko ku nnamba yange eri 779 300 41 2 779 300 41 2. Yenze Pastor Kango Enjoga Abdieri, nze akwata essimu eyo. Obeera oli Kampala ng'ojje waffe Matugga olinyira 13 mu paaka nobagamba ngenda Matugga ku kizimbe kye bayita Matugga Shopping Center. Gweotuukawo buuza we batunda scrap, ku kikubo ekyabatundirako scrap kwennyininyini kw'oba oyambukira ekkanisa ogenda beera ogirengera nnene weeri awo njeru ya white n'amabaati n'ekifaananyi kyaffe obutabuzaabuza bantu. Mukama abawe omukisa, mubeere bulungi, mweraba. Oyo ye Musumba Kango owa Believers on the Local Ministries esangibwa e Matugga. Nange kennyini nze Stone M okuva ku Uginawo TV. Omulabi waffe ayakatwegattako eyakazuula channel eno tukwebaza era webali nnyo webalire ddala. Tukwagala weyongera okusubscribinga, tolaba bulabi n'okola ki n'odduka. Osobola n'okirikinga kade n'okakoona kaawo buli vidiyo gye teekayo netuukirawa wennyini. So mwenna abaliwo n'abaliddawo mutujjukiranga nga Uginawo TV. Tusinkane mu vidiyo eddako wekumire ku channel. waliyo pulezidenti agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewono. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo. Gireko mu jaketi yange no kasita njambala mumanya nti kati ebbugumu litandise.